Mu Uganda omuli omuntu asobola okutunda ensigo ye yeefunire ssente nga tafuddeyo ku difficulties zigenda kuddako mu bulamu bwaziro nga aziye yeefunidde ssente. Mu Uganda omuli omuwala asobola okuzaala omwana n'amusuula mu ttooyo oba kasasiro. Mu Uganda omuli omuwala asobola okukwakkulamu olubuto olw'okutya embeera na butya bw'agenda okukuza omwana oyo nga tewaliiwo buyambi. Mu Uganda omuli abavubuka abeegaana abaana n'embuto. Nga mwonyumiza ezo emboozi z'abakkulizaamu omwana ne bakuwa obukadde 10 n'akakadde kakadde buli mwezi. Kano kaabadde kalango. Bannayuganda naddala bamaama abakyala. Kano kaabadde kalango. Mumanyi bantu bameka abagenze mu ntaana nga tabalanga kakadde ka ssente. Ewammwe genda obale entaana eziriyo. Genda ng'obuuza nti ono yafa akutteko kakadde ne babeera ba mu generation eno. Ye Uganda mujja ng'onyumiza agaboozi ago. Simanya bakutwala, ne bakugira, ne bakkulizaamu omwana, naye nga bakuyisa bulungi, ebitagambika, bakuceekingako, oba walidde bulungi, era bw'ofunamu obuzibu bwonna, bakukimirawo mangu, ne bagenda ne bakujjanjaba, ne bakuwa ne treatment ey'enjawulo, ebiseera ebisinga, ne bakuwayo ne kaalaawense, akazukka kakadde, wabula nga bw'omala okuzaala, bakuwa obukadde 10, omwana ne bamwetikka. Muganda wange ako kaba kalango. Omuntu omuyala yafa ku kintu kimu kya kufuna mmere kulya ebinaddirira tayagala kumanya. Toyinza kugamba muyala nti nkuwa emmere naye bwe nnaakuwa emmere oyinza okufuna ennyina bw'oba ziyita embiro. Omuyala asobola okufokasinga ku mbiro z'agenda okufuna nga tannafuna kyakulya, oba mu budde obwo abeera ayagala eddagala limu mmere asobola okuwonya ekirwadde kye bayita enkyenjala. Then ekyennyina banaakituukako wanaaba atuuse ku siteegi eyazirongazi amaze okukkuta. Bano abasajja bakimanyi nti boogerera mu bantu abaavu abazibu. Bano abasajja bamakimanyi nti boogerera mu bantu abasobola okutta bannaabwe ku mitwalo g'ensimbi 2 gokka. Bano abasajja bakimanyi nti boogerera mu generation erimu abakyala asobola okujja n'apangisa owa boda ku stage nga bagenda mukuba akatayimbwa naye nga ye ayinako omugabo gwa mitwalo 3 gwokka. Kakati omukyala asobola okupangisa owa boda n'amutwala mu batemu. Ekyo kyekintu ekyangu ennyo okukola. Omukyala asobola okusuula omwana kasasiro oba mu ttooyi. Ekyo kyekintu ekyangu ennyo okukola. Omukyala asobola okujjamu olubuto ng'atidde embeera so si lwakuba nti gwalufunyemu tamwagala. Ekyo kyekintu ekisinga okuba ekyangu okukola. Tuli mu mulembe gw'abavubuka abasindika bakyala baabwe okukuula n'okwetunda. Tuli mu mulembe ogutakyaliko bbuba. Tuli mu mulembe ng'omuvubuka asobola okuseetingira mukyala w'omuntu ng'amuyise mwannyina nti nze ono mwannyinaze, naye nga mukyala we era nga n'ebigendo mumukolwako eri byagenda naye mumukolako ewaka naye nga tafuddeeyo. Tuli mu mulembe ng'omusajja atunuulidde abaana be ne mukyala we naye nga talina kyazzaako ng'awulira ebyo, ng'ate olwedde abadde ateekateeka okumupangira omugagga Damiano ow'okukyala amufa. Ng'onyumya ebyo. Mu Uganda abasajja mwe basobola okusaddaakira abaana baabwe bafune obugagga. Mu Uganda abantu mwe basobola okusaddaaka omwana omu bw'afune future y'abalala. Mu Uganda omuli basingle mothers abatuuka okufumbirwa abasajja abalala be batayagala lw'abaana. N'osanga muwala w'omusiraamu ng'era baakimukubiriza nti si kirungi okufumbirwa atali musiraamu, naye ng'aliwo Joseph alina ku ssente n'agamba nkole ki abaana bange. N'osanga omwana ow'obuwala nga yakulira mu nnyumba omuli nnyina omu era nga kitaawe yalina omukyalo omu naye n'asalawo okugenda ewa Hajji abeere omukazi nnamba 4 lwabyanfuna nga mwonyumiza ezo emboozi ez'abakulabirira ne bakuwa akakadde buli mwezi kyokka ate oluvannyuma lw'okuzaala nga bakuwa obukadde 12. Mu Uganda omuli n'okufa kw'abaana okw'ekyeyonoonere. Omukyala ng'agenda kufiirwa omwana we aleme kuddamu mulabako. Mwonyumiza ezo emboozi. Mubayala ng'onyumizaamu ezo emboozi. Ekintu ekibi
tekyetaagisa na kubeera discussion naye bo bano bwe baba bakinyumya ku ssente bakkaatirizaawo nnyo mwegendereze obulabirizi bakkaatirizaawo nnyo kano kalango tewaliyo billboard gyogenda kusanga ng'eranga bamaama abakuza abaana mu mbuto zaabwe ne babawa ssente tewaliyo tv gyojja kusanga oba billboard ng'eyogera ku ekyo ekiyooyoota munnange bw'ofuna olubuto ne bakulabirira ne bamala ne bakuwa miliyoni 12 wabula bbanga lyomala ng'oli lubuto bannange obeera ng'ali muku tebajja bbukuwa obwo obulango tebajja bbukuba wabula engeri y'okutundamu ekintu kino bakireeta mu ngeri yakukivumirira era omutima gubeera gumuluma ab'Uganda mbu ng'ensonga ereese ono ku tv tebaamukuba tebaamusala tebaamutulugunya baamulabirira wabula ekikyamubonyaabonya kiri kimu omutima gw'obuzadde ab'Uganda kwena embeera eriwo omuntu tomubulidde difficulties zonna zirimu ekyo wabula omutima gw'obuzadde oli agyatunuulira baalina akaika ngende nnoonye ezirabirira bano biri nga tabifuddeeko ku kinaddirira bano abeetunda ku nguudo omusajja n'ava eri tomanya avudde n'ebisiraani bye n'akkamukiramu ebisiraani bye naye ng'agenda kukuwa 50,000 zokka wano tewaliiwo na kugatta mibiri Justin bubakuba bukubi mpiso kyekyoka bwe bamala okukuba empiso ne bagamba kakati gendeka tokola emirimu emizito ab'Uganda bano ab'Uganda bogamba nti bannammwe baafiiridde mu Bwakadaama enkya n'osanga ennyonyi nga zitwala buli mulambo ogudda gusika 10 okugenda ye bokka amawulire bagalaba nti bannammwe bafiira mu Bwakadaama baali bapoya okugenda ng'ojja onyumya bino obulumi obw'omwezi 9 ate nga bulimu ekintu ekyenjawulo obukadde 10 n'akakadde buli mwezi bwe bukadde 19 ab'Uganda oyo gwe basobola n'otutuma omwana w'omuntu nti genda omuleetere kibbabanda agenda amuzadde nga bamuwadde akakadde kamu oba emitwalo 5 omuntu ate yakuzza musango ku mwana lwa ssente mbuulira anaatya atya okulaaza amaanyi endayi nti bwe nnaamala ozzaalenda n'embuuza nti omwana aliwa kano kalango kalinga mukwano gwa bikukujju wali osanzeeko akalango k'omukwano gw'ebikukujju ku mpewo za radio oba tv wali osanzeeko ku billboard ey'omukwano gw'ebikukujju neggwe weebuuze gwatuuka gutya mu palamenti gufuuke discussion the more kukivumirira the more kwandaala anti bujingo bwakwata akazindaala okubikuba era kino balina ssente nnyingi ekya ssente mwegenderezeewo nnyaawo nga boogera ku kigambo bisiike bagumizaawo nnyo balina ssente nnyingi era teri musumba oba muntu yenna alibivuma n'atateekamu kya ssente taliiyo tewaliiyo musumba aliyogera ku bisiike n'atawunzika ng'ataddemu balina ssente nnyingi era ekisinga okubeera eky'obulabe ennyo ssebo n'amalwaliro gaabwe bagalanga be balina amalwaliro kirinika omuli eddagala mwe muba muyita baana mu ki mu Uganda omuli omuntu gwe basobola okukozesa emabega ne maaso nga mwoleeteeza emboozi kano kalango mwe bannayuganda in case temunnakimanya kano kalango waliwo abakyala nga ye ne za paadi zimubula omwezi kati omugambye nti ogenda kuwona ensonga zino naye ate nga buli mwezi ofunayo akakadde mu kuziwona naye ate nga bw'omala okuziwonera ddala ogenda okuziddamu ng'ojja kufunayo obukadde 10 kuba wala b'e Uganda
Kuba kyala be Uganda bana bayiga n'okkuba obutayimbwa. Bana bayiga n'okubba boda nga mwonyumiza ezo emboozi. Bana Kano Kalange era tubuuza. Ani atatidde kulaga story eno? Kubanga eno business bwe bakugamba teri mu mateeka then lwaki weeri? Ate ng'etambulira mu ssente nnyingi nnyo. Mu Uganda kizibu okukola business gavumenti n'etamanya. Okola bukozi kaddaala ka chapati nga kanso yatuuse dda. Okola bukozi ka business kano nga gavumenti yatuuse dda okukyanya. Naye business eno etambulira mu ssente nnyingi ennyo nga gavumenti tekimanyiiko. Oba muntu kyo yayinza giyingira nga tayinaayo mukono gonna munda mu gavumenti. Mwabagikuba temwagitidde. Lwaki eyalwaboogo temwagikuba? Kubanga okusalenda si kyeyagalire. Naye ate guno it is an option. Lwaki mukubye nnyo an option eriko ne ssente nga wali we bakusalira enda n'opiira obulamu nga ne family yo tebagiriddawo temukwatawo temutunulawo? Lwaki? Lwaki wali temutunulawo? Lwaki wano we mutunudde? Mu bizinesi y'okusokoola enda, ey'okuziika abantu baffe nga tebalina biwoowoolo, ey'okuziika abantu baffe nga tebalina mitima, ebireese obubenje obutatadde, kubanga owa kansa tebajja bimugjamu, owa mukenenya tebajja bimugjamu, be basinga okubijjamu ba accident. Olowooza tewaliiwo oyo atega matalo asobole okufuuka omuvumuzi eri agenda asokoole? Awo temutunulawo kubanga situgenda kutununya kimu kya kusokoola nda, kubanga ojja kumbuuza kiro y'omutima gwa nnyoko wali ogitunda ssente mmeka era akatale kaayo kali ludda? Ebibumba bya nnyoko wali obitunda ssente mmeka era akatale kaabyo kali ludda? Naye ate kirimu n'okuteekawo enfa ez'amangu mu bantu basobole okusokoola. Eyo temutunulayo era temulabayo kubanga birimu ab'omunju ennene. Wano nno we twebuuliza gatisi mwazigyeewo mmwe nga Bukedde ne TV endala ezikuba story. Obuvumu mwabugyeewo bwabatiisa okutunula wali. Era ono yazze balipootingira ki? Kuba abalaga yasayininga, abalaga ssente baazimuwa, abalaga buli kimu baakimuwa. Bukedde neesituka kwalwadde omutima wakati mu kusalawo okwe nga n'okusayininga yasayininga nga ne be yasayiningira tebaamenya ndagaano. Bukedde n'essaayo omutima okuyamba ono okusinga abaana abafiira mu byeyo ne badda nga tebalina organize, abantu be baziika nga tebalina organize. Awo tetunulawo. Kano Kalango abayi, Kano Kalango sadida akawedde emirimu babayita mwetwale mwekka mu buddu kuba bakimanyi babalumizza obwavu. Olaba musobola osaddaaka abaana bammwe mufune ssente. Olaba musobola okukuba ababooda obutayimbwa naddala mmwe abakyala mmwe munona kati ku stage ne mubatwala mu babi n'abasipesulu mmwe mubanona. Kiki mutasobola kukola? Ekyo nga kyekyangu ennyo. Kyokka ate kya nnaku nnyo nti Akalango kano ke bakubanga bateekamu nnyo ebintu bya ssente, ekyo just Kalango. Nkiddamu, ekyo just Kalango. Wakati awo mu kubayita bakimanyi mujja kujja mu bungi, bagenda bafunamu kye baagala ne temujja kusasulwa. N'abamu mukyayinza okufiirwa obulamu kubanga muyinza okudda ne mweyogeza, meaning bakyasoba kuba empisa ezigera obulamu bwammwe. Wano gwe bakugiddemu omwana bo baba bafunye omugabo gwabwe bagututte. Kyokka ng'ate abaali badda abafa bakusigadde munda n'amagi bagasiriizizza. Bwetyo system bwesaanawo. Mwe temulowooza nti bano abantu bagenda kujja babawasenga mu buwasa kyekyokka babazaalemu. Nedda. Bagenda tuteekamu ebirungo eby'enjawulo kubanga ne bwajja n'akuzaalamu omwana omu mu maka, gwe Ssemaka ogenda kuzzaamu abalala basatu, still osigala omubiitinze kuba bo bafa kimu. Outshininga mu numbers. Mu generation ezijja, that's why Nakugay Museveni teyajja kufuga. Museveni yajja fufuggaza.
ojja genda bakujjemu omwana oluusi tebakusasudde nakusasula ye neeba n'abakusasudde naye sikiwa naye ate endaayo yonna bagisiriize eggweyo nga temugenda kuddamu kukulya mu mwana mulala olwedde ggwe bakwekopyemu omwana otya eno nga musaanawo generation yammwe esikizibwa abantu bakyokka ate abaana bammwe bagenda kwewasa abaana bammwe bagenda kwewasa bano abaana be mulaba tebabatwalira bagagge bye tebabalimba abagagga bakuliza omwana nnoonya wakuliza mwana era nga nnoonya gwe nakyagaba gwe buuza Ronaldo ye gwe yakulizaamu ogwe yamujja weyo gye babajja eyo gye babajja gumumanyi lwaki mmwe batageti mmwe abawansi kuba ssente ze boogeddeko zitageti nga mmwe bawansi tebaagala gatta musaayi nammwe si kyekigendererwa era ekigendererwa si kyakufuna bufunyi baana wabula ekigendererwa kyabbawo tushayininga bwe bafunayo namba y'abakazi n'ebiba ebitundu 3 ku buli 100 n'ebiba 2 ku buli 100 nga babittenda ng'ate bo bagyekopyemu waabwe wallahi time egenda kutuka kubanga bana basajja si balimi ba nsujju balimi ba mmwanyi ba planning for the future tine bali bagenze wakiri system yabwe tutawanyi ere tuwolere so mwebereremu kino tekitagetinga mmwe mbusimanyanga endaza mmwe zanjawulo nnyo baagala obbakulizaamu ze ziina nabbuguma nedda mwe bagenda okukozesa okutta future generation n'abaana bammwe batandika okwewasa sinakindi okubawasa ate guno omulembe gakyali mawulire kano kalango bamanyi boogerera mu matu g'abantu abaavu bamanyi boogerera mu matu g'abantu abawejjere abali desperate abaswa n'okutunda organizi zaabwe ensigo bagigabako obukadde 3 mpa tinaye mu maaso awo togenda kulya munnyo gwempa maaso awo obutto togenda gwempa amatalo gwempa ng'ekyokulya kyasigaza ate bikaawa ate byadduka mu bwavu naye nga byagenda osanga eri mu bugagga naye naga gwe bumpe nsigo twala oyo akumma olubuto oba akumme mukazi w'omuteekemu olubuto oyo asobola n'omuguza omusajja kano kalango kalinga ka bisiike tulisanga billboard ng'eyogera ku bisiike naye buli abyogerako awunzika abatenze ssente bali bagaba ssente nnyingi amalwaliro bagalina era be basinga eddagala ery'ebbeeyi weepima sonno bano abakyala abasiiba bavuma abaana baffe bwe bigere byantunda ebigere byantunda saaligenze wa kitaawo abakyala abasajja be bakubira mu maka nga mwana oba omusajja taddamu kumuwa buyambi abakyala abatamanyi kye bazzaako ku baana baabwe b'onyumiza ebyo omukyala asobola okukwazika ku mubiri gwe nga tafuddeeyo oba ozze mmweyambulya mutafuddeeyo oba ozze mmuleetera nkumuunyi naye ate ono asobola okukwazika obwazi sikundaaye miliyoni 10 bano abeetundira 3,000 bano abasaddaako abaana bano abakuba kalifoomu bano abapangisa ababoda babatwale gye bagenda abo Museveni kati oba abalundira wa oba abasitookingidde wa naye nga kino kigenda kutta generation yammwe ebiseera ebikola ki ebijja nabagamba ono omuntu simanyi kye twamukola kubanga senga yali yeegomba bwegombi kufugamu buli kimu akifunye buli kimu akirina naye simanyi kye twamukola simanyi muntu ono kye twamukola okututuusa n'okuba nga tatwagalirawo ddala n'existence nga tekyaliwo emyaka nga 5 agajja ye ne bwali bataliiwo kiri musanyusa emagomenti yaabo bo baavaawo baindiginasi baavaawo ababa balipulesinga naye nga mmwe mwabayambako ate nga ebyo ebibaluma byabanyumiranga wakati mu kubikola byanyuma kuba babawangayo kaki kasente time etuuke bibalume bibafuukira ekizibu nga temukyeraba
yenga neemwali eragi system egenda kutuuka ebula abaana beezaddemu abaana ojja kwesanga babakuba mu bigo by'abakateeyamba nga tebabatwala bulaaya nga bwe mubirowooza nga babakuba mu bigo by'abakateeyamba wawa naye ng'ate gye bajja bajje babatwale mu saturationi abaana batandika okuzaala mu baganda baabwe kambabuulire waliwo amaanyi ag'enjawulo agakuuma ensi nga gasibuka mu bika byaffe ekikakasita kiyingiramu amadobonkano gatyo kiba kiyise ne lubaale waakyo kyova olaba eyeetuze twagaana omuziika n'ekitiibwa tumukuba okutta ensigo nti ensobi emu eyonoona generation yonna n'abaana ne beetuga abaana bagenda kutuuka ekiseera myaka 2 agajja nga beezaddemu nga tewakyali bukojja tewakyali kika amaanyi agammwe mwe mubadde mukuumidde system goonooneke system ya Buganda eri mu bika kyova olaba abataka bajjajjaffe be babboosi bannyinimu Ssaabasajja Kabaka kati bw'otobonkanya system eyo wallahi oba otumazeewo mwe mwebuze lwaki bagasoma mu Luganda mwe mulowooza baba engulu tebalinayo bakyala bayinanda aba west tebabalina mukyemuga ebizibu bigwa Buganda wokka ebizibu ng'ebyo lwaki amawulire gano mulowooza bagasoma mu Luganda batagetinga mmwe bano abasajja bagezi basobola okuleeta ekintu kye bavumirira naye nga bali mu kikuguza bali mu kukibatunza bali mu kibategeeza tabaaye eri waliwo gy'oyazika ku ndaayo totunze it's like omuntu okujja okuwa ssente yeeyazike ku ttaka lyalimireko season kibadde awo kisambo olwedde mbadde sirimirako kakati enda z'abakyala ezo ezakuuka ebisambo ennaku zino ze batakyalimako kyangu nnyo oli ogikwazika olimireko season emyezi 9 omuwa obukadde 10 n'obulabirizi obwa buli mwezi kakadde abaalimyewo akukalango n'enkulazo obubi obuli mu kalango bwagala kusaanyawo sisitimu yammwe baana kutandika kwewasa nammwe abagenzeeyo okubattira ddala amagi oba wadde omwana gwe togera kuddamu tuwa baana after 50 years senga enkola enene agenda mu maaso olowooza kinaaba kitya buno obuddu bwe bakutwalamu ng'okitegedde buddu naye nga bakuwanikidde ebirungi ebiri mu buddu obwo toyina kyakugaana it's like bano bannayuganda babeera e Bulaayi bakubidde abazungu obulango abulaaya okugaggawala si kyangu era nze yeeberedde Uganda nsinga zera nze n'oŋŋamba okubeera e Bulaaya n'okudda Uganda nga nze niddira Uganda bankuba kyewe boogera ekisooka omuzungu yateekawo sisitimu nga toyinza gikowa kuba tojula tugolooza twagala ki ekisinga ekyo ffe bannayuganda omuzungu akuwa emmotoka nga tojja nakusobola gimalayo ng'oli mulamu ffe abeekweka n'abato bangi 5 ate oli ampa emmotoka naŋŋamba n'obulamu bwo tebujja kuswa gimala nojja vuga ne wakati awo osobola okufunirawo endala munnayuganda nga gonyumiza ebyo nga munnayuganda gonyumiza ebyo nti n'essimu ogifuna ku bbanja ng'ojja gisasula munnayuganda ako kaba kalango akakutwala mu budde obwakyeyagalire kati ne kano kalango akakutwala mu kwazika endaayo ne mu kyeyagalire ogedde se era agwayo kadde webute nange ne bakulabirira kati ono gwe baleese okwogera nakkaatiriza sente bazimpanga nanga nti ne bamala ne bampa obukadde 10 kati ozze tugamba ki ne basayininga nensa then what is your issue here ozze tugamba ki ozze tutegeeza ki bakuwa wabawa ani amenye endagaano ku mwenna bukedde oyo yamenye endagaano babali be bamenye endagaano mukumuleeta mumulumiriddwa lwaki musinga kulumirirwa ono ataakosebwa nga yakosebwa mutima gwokka ne musinga abaana b'abantu abafa nga bazadde batunula ku malaalo ezyo temutunulayo sitole y'okusokoola enda temutunulayo ate nga gwe bagisokodde tadda mbumweze mwefe TV y'omuntu wa bulijjo TV y'omuntu wa bulijjo gasiya buloolo
muli mukwonoona sisitimu yaffe gasi ya Buloolo. Bikuba akalango byekula ebivumirya naye nga biri mu kkuba kalango. Abawala abato waliwo ebitundu ebitapangisibwa, endaayo tepangisibwa. Bano abantu bagenda bakuba ebiragaagala ebisiriza amaggi sinakindi okubaggyirawo ddala. Sente ezo ze babalimba teziriiyo. Nkiddamu sente ezo ze babalimba teziriiyo n'abadde akuba kalango. Nkiddamu tewaliiyo sente ezo ze babalimba akakadde ka buli mwezi n'obukadde 10 teziriiyo. Mujja kupiira bwerere mugende mukole. Bano babagamba babajja emmanju ne babaleeta emiryango. Babajjayo ndaaza mmwe kuzifuula nnimiro mwe balundira embizzi zaabwe. Kubanga abaana be mugenda ozaala mbizzi ezigenda okulya sisitimu yaffe yonna. Endaaza mmwe zifuuke ennimiro mwe bagenda okulundira embizzi zaabwe. Mugende mukole. Pannyo omukyala ekitiibwa alina kyakola ne bwe kiba kitono era abasajja mbakubiriza abalinamu naddala ku ssente mwenkalejinga abawala okukola. Omusanze atambuza menvu naye ate oyagala akusalireko gasiya naye Buloolo. Omukyala atambuza menvu yeetisse ekibbo akugambye nti amenvu 2-5 nti gampere ku 4. Mubaagazise bwagazisa kukola ate olugira ne mugira ensi eyonoonese muyambyeko okugyonoona kubanga abakyala be baasalawo okwekolera akasente kaabwe nammwe mwabanyigiriza gye bakolera. Ate bamalaaya bo tebabasalirako. Nino osanga omukyala atunda butunda bwe ku luguudo n'oyagala akusalireko mu benziyo. Tumuwa lwakuba ogula nti ekyo egulo kye ne muteekemu amaanyi nti kyokola gye kiri. Omukyala omusanze akutta ekibbo kya menvu mubuuze nsobola okwongerako. Emitwalo 2 gimumala okwongerako ebiwaggulwa bindaba 4. Nene osanga omusajja wa benzi olamuza obutunda era oyagala bakusalireko ku mulengo gw'obutunda. Nosanga maama alenga amatooke goyagala akulamuzeeko atambuza nakati oyagala akusalireko. Bakopi mmwe mwayitawo gaggawala. Abakyala mmwe muyina obbatukuumirako. Mmwe abalina ku ssente mmwe muyina otukuumira ku batazirina obuteekyawa. Bw'omusanga alina kyatunda togula lwakuba okyetaaga nnyo naye gula okumulaga nti kyokola gye kiri mwongere namwe mugaye weebale kukola tokeerabira. Mwebaze nti weebale okukola awo wakwebaliza nti weebale kungulako. Naye waliwo gayi gwe nalaba sanga akaana katunda amenvu agala kamusalireko ningalabe n'emputte. Abakyala mumbasanga eyo nga bakola emirimu gyabwe mu bainkalejinge small business ezo. Bw'osanga omukyala atunda bufulutusi bwe asaze watermelon asaze obunaanansi atambuza akakebe kanusu 10 tansaliddeeko. Ako 10 kagule na 12. Bw'ogula obuntu 3 ng'omuwadde 5 2 zimulekere mwagazise. Mutukuumireko ku bantu abo. Abantu abo okwonooneka kwabwe kutta system yenna anatta system agiyita mu mukyala. Aba basazeewo okwekolera mu batukuumireko. Oba osanga kinaasika ne bano abalowooza nti basireeya akeera n'afuna ssente n'agenda mu bbaala ne yeesiiga ne yeeyooyoota agenze mu bbaala kufuna amutegula. Era ono yatunda watermelon alituuka ekiseera oluvannyuma lw'emyaka nga yalina kyalagawo oli nga talina kyalagawo kubanga ssente zaabwe simanyi mizimu gizirimu. Sirabangako bagagga era babeera olaba ne bad black asimu gagga. Sikulumbye wamma tompalalira. Kakati bano be balowooza nti banaku abasigala eno nga batunda amenvu naye nga mubawayo ku butiipu. Abaana baabwe balitukanga nga be basomye nga baabali tebasomye. Balimanya nti tebakola si kituufu era tubakozese nga bad example. Mutuyambe kukuuma system. System eri mu kunaabuuka. Asajja balitaddemu n'akakodyo mu bagya gisasulira. Bakimanyi boogerera mu bayala. Bamiskini bakitawa batalina na kyakulya batamanyi kye bazzaako. Nga muyogerereza emboozi. Kano kalango.
nkiddamu akubakuba kalango temugwa mu trap yaabwe tongo yeekolera geegange